Okay, mukama tumwebaza ye alukeseza olunaku olwaleero bannange tumwe ekitiibwa n'ettendo munange bangi twandikire nga netuliwo n'ekisa kiba kisa kya mukama wasuza oti eyo mukwano gwange aliko NTV ne Spark TV nkwaniriza nnyo ku program wasuze mutye wamunange Stella Nante olunaku olwaleero katuyingire mu mulamwa straight away. Tulese omukyalo ono mukwano gwaffe Joan Abenacho era nga mutuuze wa Makindi eyo ayinamu obuzibuzibu era twalitako omusawo n'abaako byannyonnyola ku buzibu Joan bw'alina. Obuzibu buno bakiyita it's a condition known as endometriosis oba obulwadde obusensera oba obonona nabaana. Yes, era nga buva ku kabubi ako akabubi kali munda wa nabaana birimu science mungi naye akabubi kano instead of okumera munda wa nabaana ate ko kaba kali wabweru wa nabaana ata kyo nno bwe kibaawo wabeerawo obuzibu bw'amaanyi nnyo nga obulumi mu nabaana munda era nga akabubi ako kasobola okukosa ate ebitundu ebirala mu mubiri okugeza amawuggwe ebyenda n'ebitundu ebirala. So ali wano of course ayina obujjanjabi bwali mu kufuna oba aliwo abantu abamukwatiddeko wano nawali naye ate bambi akyetaaga operation okusobola okuba obulungi. Ebintu ebyatandika nga obulumi mu lubuto ng'akyali mwana muto ate ne kigenda ku endometriosis ate kati ayina ne fistula. Bannange bino ebizibu byonna biri ku muntu omu naye tuyambe tutya ate gwe ng'omuntu ali eyo eno story ogenda giyigiramu ki. Stella Nante mwase mutya? Okay, nziramu okukwaniriza ku program masize mutya era nga tugenda kuyingira mulamwa gwaffe. Omwezi guno oguwedde tuli mu June, yes. Omwezi guno gwennyini 28 yes wabaddeyo emisinde. Emisinde egyo gyabadde kugamba bagitaddeyo okusobola okumanyisa eggwanga lyonna ku bulwadde bwa endometriosis noba ne obwa fistula. Era emisinde egyo gyategekeddwa okulaba nti balaga eggwanga bano abantu bano nti gye bali, that is number one. Ate bamanye n'okubulwadde buno bujja butya era osobola okubeerawo otya in case obulina. Joan gwe tulina olunaku olwaleero. Joan mukama mulungi ojja kwongera ku ddoboozi gwe tulina olunaku olwaleero. Joan alina ekizibu ekyo naye olunaku olwaleero katunyumyemuko naye tulabe wa we tutuuse then neki kye yeetaaga exactly. Joan osuze otya mukwano? Ose bulungi nnyabo. Sotya nnyabo? Nje ndi nnyabo. Sanyusa okukulabako. Nange bwe ntyo. Nebaza okumpa omukisa guno okubeerako ku NTV olwaleero. Yeah. Amiina. Okay. Joan, ebintu sorry bambi ebyakutuukako? Naye mukama akyafuga. I know. Okay. Nzizaayo okka emabega wali mukula. Okay. Yes. Wakula nani? Mama tata? Nakula ne mama. Nakula ne bazadde bange bombi. Mukama nga mulungi. Okay. Wakula nabo bulungi and tewalina buzibu bwonna mu buto? Mu buto nalina olubuto lwanumanga nga sinatuuka nagenda mu nsonga nga lunuma era nga nze obulwadde bwange lubuto ndowooza obudde obwo omwana bwe yandibadde nti agenda mu nsonga nze ng'olubuto lubeera lunuma. Wakyo natuuka genda mu nsonga? Lwaki wali kangize nga lukuluma nga tolidde ng'olina by'omixinze? Manyi ng'abaana abato bwe bamixinga mbirenge binyiibwa biki oba kyali kirala muko? Kyali kirala just nga lunuma bulumi nga bw'onaabeera nti omuntu omutwe gumuluma nze nga mbeera olubuto ne luneekyangako once in a while ne lunuma. Wagambangako nga maama? Nagambangako maama. Nzijukira bampanga fragile those days. Fragile oyo yali ng'owa yero gwe namiranga. Pozi bwe natuuka mu senior 1 nali around 13 years.
nengenda mu nsonga. Okay. Nga tetunatuuka eyo mu senior 1 naye wano wonna nga bakuba fragile tebakutwalako mu ddwaliro? Nedda nga bangulirayo just fragile nentereera nga bwemirako fragile nga pain egenda. Naye obulumi bwanumanga one side eno olubuto lunumira side emu eno eya left. Obulumi obwalinga obwa kangeze ofunyemu ka infection mu lubuto oba just nga waliwo ng'okimanyi waliwo obuzibu obw'amaanyi? Nali simanyi nga obeera awo just n'ofuna pain ng'ekintu kiringa ekikukutte one side eno. Mbeera ngamba maama wano wanuma nga bwe bampa actually fragile yali yafuuka ddagala nga lyenkozesa nga ne bwe bunuma nange natuuka nenjiga nti bwe mpulira pain ngenda nemirayo fragile nentereera. Ekitegeeza ekizibu kino kyatandikiriza mpola mpola naye ng'ate bambi maybe singa bakutwala mu ddwaliro of course tebakutwala naye bwe bandikututte mu ddwaliro bandi bakebera ekizibu ekiriwo bandibadde bakifunira eddagala nga bukyali. So omuzadde ali yatulaba tutandise programu yaffe twagala tugende mpola mpola okulaba nti olugero luno tululuka naawe obeeko kyofunamu gwe ng'omuzadde nti Joan we yali omuto wano ng'afunyemu obuzibuzibu mu lubuto ekirwadde kino kugamba bwe yagenda ng'akula ate nga nakyo kikula. So kasuubira bwe tutuuse for now abazadde tupiikinzeeyo ekintu nti omwana agamba nti olubuto lunnuma tomugamba genda emanju agenda oguleyo eddagala ye naawe olubuto lukulumaaluma biki omwana oyo sooka omulaba embeera zikyuse zitya kugamba temukola self medication genda oguleyo kano akadagala okakole booti ne booti. Okay, tugenda mu senior 1 otandise ogenda mu nsonga at 13 years old. Okay, myaka 13. Bwe nagenda mu nsonga olubuto lwanuma nnyo nti bakubira ab'ewaka kubanga nali mu kisulo. Muzeeyi nankima ku ssomero ne banziza ewaka. Kati awo ewaka bwe nali bampa eddagala egganda nga lyenywa. Nijjukira kati bwe nali ntandise tezaalwawo ne ziggwayo pain negenda ne banzizaayo ku ssomero. Kati omulundi ogwaddako kwolwo tebansiibula nagenda ne banteeka mu school clinic. Kati mu senior 1 omwo nze kati bwe nagendanga mu nsonga nga buli omu ategeera nti ndi mu nsonga kubanga pain yafuukanga terrible. Munange nno waliyo abaana ate nga kwegamba bangi bakyaliyo mu boarding schools eyo oba nemudde abaana ab'omu secondary abo batandise emyaka gyogenda mu nsonga nga kasita azingira bw'ati nga bamuteeka ne ku ccupa kuzirika ku gweri. That means ekintu kino nno abazadde bakitwale nga kiri serious. Kati bwe bakutwala bakuwa ddagala gganda bakutaddeyo ewaka bakutute ewaka bampa ddagala gganda bagambanga mbuno kigalanga. Ezo ensobi ze tukola nga bagamba kigalanga kubanga jjukira bwe lwali lunumanga ekintu kibanga ekitambula muno mu lubuto ng'ofiiringa pain wano wansi ne mu lubuto mwennyini ng'ekintu kibanga ekitambula. Kati nga bagamba nti no kigalanga nga bampa ddagala gganda. Era abo bonna tebakutwalako mu ddwaliro wadde okuggyako nti bwe nalwalanga olumu nga blacking out mu ddwaliro bantwalanga mu kiriniki ng'olumu bakuteekako amazzi ne bakubayo n'empiso ya painkiller. Naye nga tebakeberako nti oba bakutadde mu sikaani balabe buzibu ki? Okay, bakuwa eddagala egganda and all that. Wawulirako ku relief oba tekyabaawo? Saafunangako njawulo ddagala egganda okuggyako nga bankubyeyo empiso. Empiso yaki? Ya diclofenac. Ya painkiller? Yes, ya. Paka empiso bakubanga mmeka? Nga bankubayo buli lunaku nali malamu ennaku nga 7.
nga buli lunaku bampayo ka painkiller pain negenda nga bweddamu nga baddamu nga bankubayo painkiller nga bwenywa n'ebyo ebiddagala ebiganda nga baŋŋamba nti nno nga maama olumu ampa n'amazzi agookya nenywako olumu nga tuteeka mu cupa ne tusibako ekigoyi nembeera nga nteekako wano naye sitira obulumi bwabeerangawo paka periods lwe zaggwa ne bwe zaggwanga ennaku esatu ng'omaliriza nga bisigala binnuma ekitegeeza nze musiri wanu nga missing lessons ng'ennaku 10 buli mwezi. Ezo ennaku 10 ezo baakuzangayo waka awo ne bakujjanjabira ewaka paka wookuma walinga mu kisulo? Nalinga mu kisulo. Oh, that means you had to go back home sometimes maybe mu clinic ate n'obeerayo ennaku eziwera. Oba mu school clinic. Olunansi school nansi yagenda n'akiyiga kati nga ankuba painkiller bwe mba ngendamu. Olumu yaŋŋambanga nti ennaku ezo zimaakinge nga bw'oba tonagendamu ng'omirayo ka Panado. Awo n'obulumi obwalinga bujja flow flow engeri gye kale omusaayi nga gye gwavanga flow yalinga etya? Yalinga heavy? Awo we nali omuto ng'ate gwo tegwajjanga nnyo era mutono ate nga Katonda bw'akuyamba ate ne gujja nga pain ekendeerako naye wali bwe guba tegujja nga pain ebeera y'amaanyi nnyo. Walingawo ebiseera nga tegujja ate ng'otuusa ogenda mu nsonga nga mwoli naye ng'ate tegujja ng'olaba just small drops. That means for periods like there has to be a flow, normal flow. Naye ate wano bwalinga dots nga buno ga sporting. That was not normal. But the doctors did not kugamba basawo tebaakiraba nti actually mu kusooka tebantwalanga mu ddwaliro ndikugambye nti no kati nansi bwe yakitegeera nti mbeera bwentyo nga mbeerawo mu school clinic nga baŋŋamba abakazi baguma tewabeerawo pain naye nze yange yabeeranga too much nga sisobola kubeera mu class. Okay, wano wetutuuse bane njagala kubuuza abazadde abatulaba bangi balina abaana yo masomero nga bali mu myaka egituuse okugenda mu nsonga. Omwana bw'afuna obuzibu bwe butyo ne bumugamba nti mwana wange abakazi baguma, mwana wange kola bw'oti, ate waliwo n'eddagala egganda tetulina right eruvumirira naye ate musokeeko mu ddwaliro mwebuuze ku basawo omwana ono bamuteeke mu scan bamukoleko kwegamba full medical check-up balabe wayinza obaawo obuzibu ate bwe mubulaba nga bukyali obuzibu obwo ne musobola okubugjawo omwana nga tanatuuka ku leva ate eri esusse. Okay. Wakola kuko ngomaze wayita mu all the way through secondary. Did you finish over to namala paka senior 6 nga ngendamu eyo pain yalinga terrible. And throughout that period gye wali mu secondary school tebakolako scan tebakutwalako mu nedda tebankolako scan namiranga painkiller nakunywa biddagala biganda nga bankubayo n'empiso paka we namala senior 6 nti lwekyawaseninga muvaaka ya senior 6 nga sisobola nakuyimirira nga bwe ngenda mu nsonga mba sisobola kuyimirira straight went. Kyagenda kikula nga naawe bwokula era tebakirowoozanga era walinga naye ku ddagala egganda nga tonalivaako nga era okyami nga ndinywa nga bankyusizaamu bukyusa nga babeera bagamba ate waliyo oli bwakuwoowona onywayo cupeegi ng'otereera naate bambi tewatereera nzaatereerako bayirawe n'omulundi n'ogumu nzira eddagala teryankolerako nga bamu babinywa ne bibakolera naye nze tebyankolerako. Kati bwe namala senior 6 mu vaaka bwe nagendamu nekibikaminga terrible nga sisobola kuyimirira kati olwo lwe bantwalako mu ddwaliro.
ate awo nali sibeera ne maama nali mbeera ne muganda wange omukulu kati bwe bantwala mu ddwaliro unfortunately nagwa nakufeeka dokita omusawo teyali ndowooza musawo I don't know teyali musawo kuba abantu bamusanga awo Wandegeya nga yalongoosaako omuntu kati ate omuntu oyo naye n'aturekomendinga awo kati bwe twagendayo n'agamba nga sisobola kuyimirira sijjukira kigambo kye yakozesa but it was a term in English n'agamba kyetaaga kulongoosa nti bwe batanongoosa nyinza okufa ye omusawo oyo okutuuka okugamba nti kati kasita batakulongoosa kufa na kuwona yali akokazeeko ku kikapu eyaddala nga kutadde ne musikaani na biki byonna ng'abikoze awo mu kiriniki yawo yali awo Wandegeya awo awali Frieka mbasi erabidde ka kiriniki kaalinga awo gayo oyo bamuyitanga Baluga ayita Dr. Baluga yalinanga ne sikaani twakola sikaani ku olwo kuba nali sisobola kuyimirira nga peyini eri buli wamu ne mu magulu buli wamu kati awo nali ntandise nga omusaayi gutandise okujja like the blood would come nga it does not stop. You mean it doesn't stop? That means ngotandise like bwengenda mu pizi tebikoma kikontinuinga okumala ebbanga nga liki kubanga awo we bantwalira mu ddwaliro kyali kitutenga emyezi 2 nga tekistopinga kati bwe natuuka nga sikyasobola kuyimirira nga ndowooza n'omusaayi gugenda gunzigwamu awo ne bantwala ne batulangirira omwami oyo kati omwami oyo bwe yankola sikaani n'agamba babange nti ono omwana yeetaaga kulongoosa oba yagamba nfunye bulwadde ki waliwo ekigambo awo ekyoluzungu ekigambo I don't remember sikijjukira alina ekigambo kye yatugamba kati ndowooza nankubayo akayiso omusaayi blood neerekeraawo okujja kuba nali ŋŋaaniddemu mu nsonga nkubayo akayiso enkeera ne banongoosa bakulongoosa kiki ekituufu awo mu kaseera ako yali alongoosa ki yagamba nti no nina nfunyeemu oba yagamba bizimba yagamba nfunyeemu ekizimba mu lubuto omwo nti mulimu ebizimba kyokka bwe yanongoosa mu ddwaliro omwo jjukira nali nga ngenze mu nsonga nga nemeddemu kati ate bwe yanongoosa that very week nengenda mu nsonga era pain tewaali na change pain yabi becoming just worse tujjukira nalina ne opening one nga banongoosezza it was 1 week kati nga so ye bwe yakulongoosa yagamba olina babizimba obaki the term yali ya luzungu I don't remember the term oba yagamba adenomyosis I don't know okay ne bakusala ne bajjamu ki what did they remove what was kyenjagala ekyokumanya omwami oyo bwe teyatulongoosezza wano yantwala eddwaliro lirina muŋŋoona gye yantwala okunongoosa orthodox namuŋŋoona orthodox kati gye yantwala nanongooseza kati bwe nabeera nga tewaliiwo change olwo nga ne tubikuka mukyala n'agamba maama naye omwana oyo mumutwala emulago tebayinza mulongoosa kweja emyaka ate ne wabula change mutwala emulago kakati abasawo b'emulago ne batugamba mugende mugamba oyo dokita awandiike kye yalongoosa ekituufu yes kati munnanga unfortunately twagenda okuddayo nga dokita takyabeerawo oh my goodness nga takyaliwo nga kiriniki tekyaliwo ewandegeya nga tekyabeerawo kati ne tubuzaako omukyala waawo n'agamba dokita oyo yafunamu obuzibu balayika baamusiba
So I think he was a fake doctor. Awe njagala okubuuliza abazadde oba okubawooningako nti omutima gwe gubanga really ekizibu nga omwana ono alina ekizibu ekituuse ku that extent we mugendako mu clinic, don't go to clinics. Really? Go to a hospital, a government hospital, a government facility, or a private facility, whatever you can afford. Naye nga ate kyangizo na nnyo nti musobola okufunako ko abasawo nga basatu, opinion y'abasawo nga basatu. Onagamba kino ne mu comparinga mufo kyate ky'okukola bw'ati ate ne muleeta obuzibu ate obusinga kaawo. Naye bwe tugenda kuwumulamu katono nnyo naye bwe tukomawo ate ndoza tusooke tutunuulire from that complication ya pain during menstrual periods ate kati nga kitandise okufuuka ki fistula. Si ekyo? Kale asooke tuwumulemu katono nnyo tukomewo. Okay, kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo. Tukyagenda maaso n'emboozi ya Joan Abenacho mutuuze w'Emakindi eyo era nga musomesa. Mirimu gye yalinga agikwasaganya mpola naye olw'ebizibu ebyamutuukako bambi omulimu n'aguleka. Naye ono bw'oba ng'omiiseza akatundu kafe akasoose tusobola tunuulira ng'akula yalina ekizibu obwa pain mu lubuto buli wagenda mu nsonga pain eyo nga yeeyongera. Naye waliwo yabagamba nti omusawo ono gundi ne bwati yankolako era n'entereera. Era mwatubwatu ekkubo ne balikwata ne bagenda ew'omusawo oyo. Omusawo oyo kyategeerekeka nti oluvannyuma kyategeerekeka nti talina mulimu gwe yakola. Yabaaga bubaazi Joan nazzaawo. Talina kintu ky'amaanyi nnyo kye yajjayo oba kwegamba kye yakola mu medical kye yakanika oba. Naye ate ekyo kyaleetera Joan era obuzibu obulala. So bwe wagenda mu ddwaliro e Mulago bagamba nti talina kye yakola. Olw'obuzibu ng'ate ayongedde ku buzibu obulala. Ng'ayongedde ku buzibu obulala. Buzibu kyoko. Kubanga dokita agamba nti bwe yabikola yakwatako ku byenda. Kati ebyenda ne bitandika okuggyako adhesions. Kati jjukira adhesion ekintu bwe kizimba bwe kiti ku lubuto. Ki-affectinga movement y'ebyenda mu lubuto. Kati awo. Bwe kya-affectinga ekyenda ne kyesiba. Kati bwe kyesiba nga balina okunsala bakisaleko. Kati operation yakubiri. Eyo yakubiri. Nga tuvuddeko oli omwami gye yakola gye yabikula neeza n'akwatakwatako nazzaawo talina kye yakola bo bwe bagamba nti kubanga nzijukira dokita yaŋŋamba nti he opened and closed. There was nothing much he did. Okay. Operation eyokubiri. Operation ekyo kyesibye. Ekyenda kyesiba. Kati nga it was an emergency ne basala. Actually baali banfunidde gaini n'ayita in the surgeon kubanga yali yefuuse kyali kifuuse nga kivudde mu department ye nga kifuuse surgical. Kati ne bakisalako ne bazaawo naye nzijukira dokita omwami oyo gynecologist n'aŋŋamba naye adhesion zino zijja kudda. Lwaki ayogera bw'atyo nti obuzibu okuva kw'oli ebizibu bye yakola? Era nayisaawo awo omwaka 2. Ng'olwo oli bulungi ogenda mu nsonga normally. Jjukira nti tebakwata kweno eya gaini bakwata ku ya surgical kati ensonga zo zasigala zinnuma. Kitegeera. Pyosi zagenda mu maaso nga zinnuma era nga buli lwe ngendamu mbeera n'obulumi. Kyokka ate eno olina ebiwundu bya surgery eno ogenda mu nsonga ate nazo ebintu ekizibu tekivuddeyo. Ekizibu tekyavaawo. Okay. Mu story yo ogamba nti wafuna operations nga 6. Right now operations ezo zaali zaaki ng'ovudde kati ekyenda kukyesiba ne bakola operation, then what other operations did they do? Era ekyenda kyaddamu nekyesiba after 2 years. Nekyesiba. Kati bwe kyesiba operation ey'okubiri nagikolera Mulago still. Kati awo dokita nampa advising ne ndaba gaini.
bwe bampandikirako ne baŋŋamba bw'oba owonye ng'otereddemu ne bampa 2 weeks ne baŋŋamba ngende ndaba eki gayini. Kati awo we natandikira okulaba omukyala gayini. Kati omukyala oyo ye yakola sikaani n'ambuulira nti nina obulwadde bwe bayita endometriosis. Naŋŋamba naye endometriosis yange eno yagenda ku byenda nti akabubi kali nti the skin moved out mu uterus negenda ku byenda. Kati naŋŋamba kino kye kyaffecting ebyenda naŋŋamba nti buli lwe ŋŋenda mu nsonga nga neeno kano akabubi akasikini aka kali ku byenda nga nako kableeding. Kati jjukira nagamba nti ogwo omusaayi guba tegufulumye kusigala omwo, kati ebyenda nga byekwata bwe biti nga movement y'ebyenda eremererwa nga ebyenda tebitambula bulungi kati ng'olwekyenda kyesiba. Okay, operation kati waliwo watuuka ku level nate n'ofuna obulwadde bwa fistula nga walaba nabo okyabulina paka kati? Ye ya fistula nkyamulina. Kyatuuka kityawo? Ande kakati bwe baanongoosa naye ngenze kulaba gayini kubanga twatuuka ekiseera n'agamba nzijukira omulundi ogwo ogwasooka gwe yanongoosa yali agenze munda ng'ayagala kukwata ku n'abaana eno naye bwe yatuukamu mu lubuto ye yaŋŋamba yalemererwa olw'okuba yasanga ebyenda byekutte wamu kati ng'alina kuyita sajoni n'asala ekyenda n'akisalako n'akifulumya ebweru. Yali solution at that particular time? Etiya kubanga basanga ebyenda ibagamba basanga everything was messed up. Yes. Kubanga nze bwe namubuzanga dokita n'agamba Joan sooka otereeremu tujja kunnyonnyola kubanga ebyenda byali byonna nga byakwata wamu. Nze omukyala bwe yannyonnyola bw'atyo nti jjukira bwe na bleedinga ng'omusaayi tegwafulumanga oguno ogwo nti nalina eyo abnormality nkifo ekyo na bleedingiranga mu uterus ate ne mu byenda. Kati guno teguba na way out okujjako okusigala omwo ne gukala kati ne gukweringira ne gukola adhesions era ku byenda. Okuzimba okwo okugenda ku byenda kati era kudisorganizing engeri ebyenda gye bitambulamu. Kati bwe kitambula olwo kituuka ne byerookenga. Okay, so treatment eyo okuyitamu mu treatment bagamba okolenga ki oba kyali kyakwetaagisanga ki? Wange ekyenda kakiri bweru, that means walinga ofulumira mu kyenda ekyo? Nali nfulumiraawo nga nfulumiraawo ebweru nga buli kyendya kifuluma immediately. Buli kyendya kifuluma. Nabe bakifulumya nemala emyezi 2 ne bakizaayo kati nga nteekawo ebisawo. Okay. Nsibawo akasawo nebigenda mu kasawo. Bakuyigiza engeri gy'okasibawo akasawo kali bwammeka ofunayo ko every now and then okyusa? How long do you change? How often do you change? Njukira akasawo kajjula mangu nti bwe biba biyika kajjula mangu oyinza okyusa kati oyinza okubuteekawo emirundi nga 3 olunaku. Ekyenda ekyo ne bamala ne bakizaayo munda? Ne bakizaayo. Kati dokita n'aŋŋamba nindeko okulya actually. Tulindako okulya okumala ng'ennaku 10. What? Yes. Surviving otya? Baali banteekako ebintu ng'enjala tennuma nga banteekako eddagala. Yes, enjala tennuma nga banteekako n'ekimere. Ekimere? There is that food gye bateeka ku balwadde abatalya. Nga walinga osurvivinga bwentyo? Nga survivinga bwentyo. Then ennaku 10 bwe zaggwayo ndijjukira oba dokita yayongerayo ennaku endala 3 n'amala amagya n'aŋŋamba lya tugezeeko tulye tulabe. Bwe nalya nenfuna fistula.
kitandika okuyuwa ndowooza nga buli kyendya kiyiika buyiisi. Katuyimiridde tutya Joan lwakandaba akadde tuyimiridde tutya kati akasawo ako okyusa akasawo emirundi emeka olunako? Obusawo nabuvaako. Wabuvaako? Sikyalina ssente kati nfuna ekigoye ekitawero n'enkisala nensibawo. Ekituli kiri sayidi za? Nalina ebituli bibiri. Nalina wano ne wano kati kino Mukama yannyamba kyawona ekyokumabbali. Ekyokumabbali yali part of operation? Yeah, anti jjukira wano we baali bafulumiza ekyenda kati ne bakiddizaayo wano. Okay. Kati kino we baali bafulumiza ebweru kyo kyayiwa ne kiyiwa okumala ebbanga naye ne kiwona. Nannyamba ne kiwona okuggyako kati naawe kino ekiri ku kundi. Kati omaintaininga otya biki byotalina kukola? Bills nkimanyi nyingi nnyo. Walina abantu abakwatirako mu kaseera? Kati bwe nabeera mu ddwaliro Rubaga kweno operation esembyeyo sente zaatubula ne tubeera mu ddwaliro ne batukwatirayo okumala weeks nga 2. Kati ne tubeerayo kati abantu bange ne bakola negotiation ne social worker nga basaba tugende naye ne batugamba we baatukwatira mu ddwaliro wali wabulayo obukadde 7 bati nga tusasuddeko 11 kubanga twalwayo. Nga baba bajja 7? Ngate musasuddeko 11? Jjukira nti baasala ne kiba kiteeka ebweru nenzirayo waka kati nenzirayo nga balina okizzaayo. Kati ne tusasulako esente ne wabulayo. Bikyamizza baba bajja 11 ne musasulako ba 7? Naye batubanja 11 ne tusasulako 7 ne wasigalayo ezo ezaali zisigaddeyo. Kati ne zibula jjukira emikwano buli omu yasonda esente ezo. Ne tuwaayo ekyo kye twali tusobodde ne batukwatira mu ddwaliro n'okumala nga weeks 2. Kati awo ne tuwaayo maama n'awaayo ndagamuntu ye ne yange ne batukkiriza ne tudda ewaka naye nga ssente bakyazaagala nga batukubira. Nijjukira nina okuddayo ku review kubanga nali nkyalina fistula nga ali heavy ngenayiika ne wanayiika naye nga ne ssente tewali. Naye nali ndi awo lumu omukyala social worker nankobera naŋŋamba Joan twafunye abazira kisa ssente baazisasudde. Waliyo abaami abazungu esente ne bazisasula era mbeebaza eddwaliro lye Rubaga ndyebaza olw'ekyo. Abaami abo nange nsinzira wano ku Mwasuse Mutyanimba ne mbeebaza olw'okukukwatirako mu kaseera ako. Naye wano wetwogerera okyalina ebintu bye weetaaga gwe nga Joan because twere tunagenda ku mpeewo ng'amba Stella otuuka akaseera nga you've lost everything. Buli kimu ng'okifiiriddwa emirimu tokyakola n'obujjanjabi actually okyafuna. Kati bo abasawo bagamba ki right now kikyosinga okwetaaga Joan? Akati ekisingira ddala bwe nkozesa bino ebigoye nensibawo genda okuwulira nga ssente evaayo kubanga nali nafuna n'akasomero nga nsomesaako naye nga abaana bakomplaininga oba kiki ekiwunya. Jjukira nti ebyenda byo bisigala bitambula ate tosiiba olunaku lulamba nga tolya. Kati bw'olyako akamere nga situulu avaayo kati abaana nga bakomplaininga oba kiki ekiwunya ne benkola nabo nga bakomplaininga. Kati nentuuka ekiseera nempandiikira director nemugamba sikyasobola kukola nga ndaba trauma y'amaanyi nenvaayo
somerero ne designinga nenvaayo kubanga ndooza n'ebigoye byatukanga ekiseera nga biwunya oba okiwulira nga kikuba olusu kitegedde naye sikyasobola nga abantu bangulirangako bags naye obulwadde abantu batuuka ne babumanyiira so bagulangako bags naye nga weewaliriza. I'm sorry about that, Joan. It's okay. Otuuka neweewaliriza naye n'ofunayoko ku mulimu naye ate n'omulimu nagwo ne gugaana. Byagaana kubanga nali sisobola kusitandinga bantu kubeera nga bagamba ki ekiwunya naye ng'omanyi gw'owunya. Nimpandiikira omukyala yali ampadde omulimu ne mugamba asooke mbone. N'obivaako? Nenguleka ng'abaana bambi olaba nti bavaawo ku wano awasooka ne beeyongerayo kati ng'omusomesa honest oba tokyasobola kutambuza lesoni eyo you know obeera oluzinze dignity as a teacher. Ne self-esteem kintu kikulu nnyo oba tokyagirina oba tosobola kufulumya kintu kituufu mu class. Ne bali abantu nabo ate nabo ne baleetawo ate embeera n'abaera bagamba ki ekiwunya kati nze ndi musomesa wa art lumu nayingiramuko n'ekigoye omanyi obeera n'ekigoye kyoyisaako brush ne bagamba oba ekyo ekigoye kyekiwunya naye in actual sense nze nali manyi kubanga bwe bifuluma obisooka biwulira gwe ng'omuntu nali manyi nze awunya neneesuubiza nti akakite nga sikyafiitinga mu community honest. So right now okyakozesa ebyo ebigoye? Nteekawo nsibawo ekigoye nensibako gods. Nensibako kano okagozi akakikwata ekigoye. Okyusa emirundi emeka? Ekigoye kitoba amangu mbeera n'ebigoye byange omwo mu nnyumba bingi nembyoza nensibawo. Kati ng'oggyeko ebigoye medically bakuwa advice ki olina teekawo ki ekiri? Ninakozesa baaga abasawo dokita abeera agamba ebigoye bigenda kundeetera infection kati ninakozesa baaga ate bandibadde nti baddamu okunongoosa naye dokita yagamba tayagala baddemu munda omwo kubanga ebyenda byafuuka binafu ti naye bw'okikwatako obukwasi bw'oti kiyulika. Abeera agamba nja kuwona nti awo heal naye it will take time. Olwa ssente bags tosobola zifuna right now? Sisobola. Bags ameka? Buli emu yameka? Buli emu ya 8. Bags by then we nazikozesanga omwaka oguwedde kati simanyi nga tugigula 8. Okay. Kati ng'oggyeko ekyo bagamba nti kiki kyebagenda okukola okuggyawo ekizibu ekyo ky'olina ekyokufuluma ekya fistula n'ebizibu ebirala ebiri munda omwo? Kati awo bwe nafuna fistula nga jjukira nkyagenda mu pain y'amaanyi tekyavaawo kati nga natandika okubleedinga nga tebikoma nina fistula kati engeri gye mbleedingira ku byenda neno wansi mu uterus kati nga n'omusaayi gufulumira wano bwenga ngenze mu nsonga tubona nga mbeera stained with blood kati bwe nagenda emulago nindaba gayini mu fertility eri mu specialized women hospital nindaba omukyala gwe nalaba gayini kati nangamba nkozese ne empiso waliwo empiso gye bankuba okusitopinga okugenda mu peas naye n'empiso ya bbeeyi nti nfuna empiso eyo nemala emyezi 3 kati ne baddamu ne baginkuba. Empiso eba yammeka? Ebeera ya 69. 69? Era ya 69 kati nomala emyezi 3 ne baddamu kati jjukira nti sirina ssente kati balimenti okubanga baginkubye kati naye tebanaginkuba kati kyemanyi kigenda kubeera terrible kubanga eno endometriosis bwogenda mu nsonga tobeera nga ate abalala nti ogwaffe gujja mu bitole
segregate nti olina kukozesa pampa ate nga gufulumira mu wano mu kituli ekyawano. Jjukira nze akabwibwi akange kali wano kino ekituli ne muno mu uterus. So walina twali tetunagenda ku mpeera n'obaako ky'oŋŋamba abasawo kye ba advisinga okuggyawo ekizibu kino ky'olina nti kisoboka naye ate kiyinza okuba kya bbeeyimu. Bakuadvisinze kola ki? Abasawo tinali sirina ssente nga dokita ono eyankolako ow'erubaga yali yasaba MR kati mikwano gyange ne beesonda esente ne ŋŋenda nenkola MR ku Ruby. Kati bwe nakola MR ne bagamba basobola okukikola wano okukozesa the advanced technology ne bazibawo n'ekirala gain section nebeera nga enyamba nejja mu uterus. Obulwadde buno nti jjukira bwe ngenda mu maaso nga mbulidinga mbeera nkosa ebyenda. Mbeera nkosa ebyenda nti jjukira era bw'oba obulidinga wano ku byenda era kisigala kibikosa nga bivunda. So abasawo they advise that uterus eyo bagiggyemu. Naye tonnaba bikolako olw'akasente. Sinaba actually nali ndabye the late Dr. Spire ng'agambye nti no kafistula kano kawone anyambe, but now he's gone. He is gone. Yeah. Kati aho sikyalina opportunity ndala okujja mu uterus is a very hard decision ku mukyala atalina mwana. Naye nandyagadde nenjijjamu osanga kinanyamba nesigala nga ndi mulamu. I'm sorry, Joan. I'm sorry. Okay, abasawo, I don't know, coming to that decision, of course, eyokutuuka nga bajjamu n'abaana yonna kiyinza abasawo ga kiyinza okuggyawo ekizibu ekyo naye ate it's a big decision to make. It's a big decision. Why? Because embeera Joan gy'alimu ekintu kino ye akikooyedde ddala. So okay, naye obudakiika butono. But right now sente bakusabye mmeka ez'okukola emirimu egyo gyonna giggwe? Okubika wano, okubika ekituli ekiri ku lubuto, okubika ekituli ekiri ku lubuto n'oku operation ya uterus okuvaamu. Bali baŋŋambye roughly obukadde nga 15. Naye jjukira nti nze sikyakola. My parents really don't have money. Kubanga ne twabeerera mu ddwaliro, they sold land. My friends bakimanyiira bwe ndowooza kubanga bakozeeko kye basobola. Ne bali abanyambako basasula bbiru y'eddwaliro nembeera nga pressure sikyagirina. Kati right now nandyagadde uterus eno ngiggyemu kubanga mbeeraawo olumu nendaba nti kati empiso we sinagifuna tandise okulaba omusaayi. Ate empisa eyo ogifuna buli luvannyuma lwa myezi 3. Empisa eyo ekosinga emitwalo 69. Bags tolina osibawo kigoye. Ne operation nayo ekyabanja. Okay, abantu abatulaba of course bandyagadde bwebanga bandyagadde okuyamba mu ngeri emu oba endala Joan, bakole batya obuyambi babuyiseewa? Abantu bwe baba bandyagadde okunyamba basobola okuyisiza ku ssimu yange eya Airtel eri mu mannya gange Joan abe nakyo. Yongera ku ddoboozi eri mu mannya go. Eri 070081154 namba yange 0700811540 eri mu mannya ga Joan abe nakyo.
Okay, abandi agadde okuyamba kujja ono bomukwatirako nga ebintu bwe mbimenyemenye osobola okuyita kweyo ennamba gy'asomye n'ekirala bannange twegendereze nnyo abasawo ani abaregulating tusaba gavumenti ebeeko kyekola omusawo gwe basooka ogendako ate naye kugamba teyali qualified doctor teyalina bisaanizo teyalina mpapula teyalina ki and he made a very very big mess era ekyo ekizibu ekyo kyekyaviirako Joan okubanga ate afuna obuzibu buno bwalina today bannange kintu kino kya Joan kyalina kisobola okuba ku muntu yenna so parents please out there abaana bano nga batuuse mu adolescent stage emyaka egigenda mu nsonga tubeegendereze nnyo obulumi obwo research eraga tebubeera normal so please go to a medical facility nga kugamba eri ng'ogirabya ddala ekkirizibwa mu mateeka ogende bakebere omwana oyo balabe oba waliwo obuzibu bwonna ate musobole okubugonjoola nga bukyali kale Joan tukwagaliza mukama akuwonye era ateme ekkubo watali kkubo ofune ssente ate ogende ku operation eyo n'ebintu ebira medical bills n'engeri gy'otambuzamu obulamu bye weetaaga byonna nsaba abazira kisaabali eyo batukwatireko mu ngeri emu oba endala kale wiiki yino yakatandika naye wiiki eno it's very exciting kubanga tugenda tukyusizzaamuko mu ngeri gye tugenda okuba tubaleetera ebintu wiiki eno tugenda ku marriage oba ebitabula obufumbo tugenda kuba tubinnyonnyoka wiiki namba nga tuba wakalamba ate olina n'omukisa okubuuza ebibuuzo obiweereza ku 0781 277701 and also don't forget to scan that QR code on your screen otubuulire kikyolowooza ku show bannange ne bw'oyagala tukyaze n'emiramwa gy'oyagala tukwateko tutandika nkya olunaku lwanca ebitabula obufumbo tugenda ku ssente age gap oba enjawukana mu myaka twogere ku bufumbo obulabire oba arranged marriages twogende ku bintu ebirala bingi nnyo ebireeta obutabanguko mu maka kale sigende ndiseera nante kambagaliza olunaku olulungi mukama bakuume